Olubereberye essula 16 okutuuka ku lwa 20. Sarayi mukazi wa Ibulamu n'atamuzaalira baana era yalina omuzaana Omumisiri erinnya lye Agali. Sarayi n'agamba Ibulamu nti laba nno Mukama nziyiza okuzaalanga, nkwegayiridde yingira eri omuzaana wange mpozi ndifuna abaana mu ye. Ibulamu n'awulira eddoboozi lya Sarayi. Sarayi mukazi wa Ibulamu n'atwala Agali Omumisiri muzaana we. Ibulamu bwe yali yakamaze emyaka 10 okutuula mu nsi ya Kanani, n'amuwa Ibulamu musajja we okuba mukazi we. N'ayingira eri Agali naye n'aba olubuto. Awo bwe yalabanga ng'ali lubuto, mugole we n'anyoomebwa mu maaso ge. Sarayi n'agamba Ibulamu nti okwonoona kwange kube ku ggwe, nakuwa omuzaana wange mu kifuba kyo. Kale bwe yalaba ng'ali lubuto n'ennyoomebwa mu maaso ge, Mukama atusalire omusango nze naawe. Naye Ibulamu n'agamba Sarayi nti laba, omuzaana wo ali mu mukono gwo, mukolere ekifaanana ekirungi mu maaso go. Sarayi n'amujooganga, n'adduka mu maaso ge. Ne malayika wa Mukama n'amulabira wali oluzzi olw'amazzi mu ddungu, oluzzi oluli mu kkubo ng'ogenda e Ssuuli. N'ayogera nti, Agali muzaana wa Sarayi ova wa era ogenda wa? Naye n'ayogera nti nziruka mu maaso ga mugole wange Sarayi. Ne malayika wa Mukama n'amugamba nti ddayo eri mugole wo ogonde wansi w'emikono gye. Era malayika wa Mukama n'amugamba nti ndyongera nnyo ezzadde lyo n'okubala ne litabalika olw'obungi. Era malayika wa Mukama n'amugamba nti laba, oli lubuto era olizaala omwana wabulenzi era olimutuuma erinnya Isimayiri, kubanga Mukama awulidde okubonyaabonyezebwa kwo. Era aliba ng'entulege mu bantu, omukono gwe gunaalwananga na buli muntu, n'omukono gwa buli muntu gunaalwananga naye. Era n'atuulanga awali baganda be bonna. N'ayita erinnya lya Mukama eyayogera naye nti ggwe Katonda alaba, kubanga yayogera nti n'okutunuulira ntunuulidde oyo andaba. Oluzzi kyerwava luyitibwa Berirakairo. Laba luli wakati wa Kadesi ne Beredi. Agali n'azaalira Ibulayimu omwana. Ibulamu n'atuuma omwana we Agali gwe yazaala erinnya lye Isimayiri. Ibulamu yali yakamaze emyaka 86 Agali bwe yazaalira Ibulamu Isimayiri. Olubereberye essula 17. Awo Ibulamu bwe yali yakamaze emyaka 99, Mukama n'alabikira Ibulamu n'amugamba nti nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tambuliranga mu maaso gange obeerenga mutuukirivu, nange ndiragaana endagaano yange nze naawe era ndikwaza nnyo. Ibulamu n'avuunama amaaso ge, Katonda n'ayogera naye nti nze laba endagaano yange eri naawe, naawe oliba kitaawe w'amawanga amangi. So tokyayitibwa nate erinnya lyo Ibulamu, naye erinnya lyo linaabanga Ibulayimu, kubanga nkufudde kitaawe w'amawanga amangi. Era ndikwaza nnyo era ndikufuula amawanga, ne bakabaka baliva mu ggwe. Era ndinyweza endagaano yange nze naawe n'ezzadde lyo eririddawo okutuusa emirembe gyabwe gyonna, okuba endagaano eteriddiba, okuba Katonda eri ggwe n'eri ezzadde lyo eririddawo. Era ndikuwa ggwe n'ezzadde lyo eririddawo ensi gye watambulirangamu, ensi yonna eya Kanani, okugirya emirembe gyonna. Era nze n'abeeranga Katonda waabwe. Katonda n'agamba Ibulayimu nti naawe gw'olikwata endagaano yange, ggwe n'ezzadde lyo eririddawo okutuusa emirembe gyabwe gyonna. Eno y'endagaano yange gye munaakwatanga eri nze nammwe n'ezzadde lyo eririddawo. Buli musajja mu mmwe anaakomolwanga, era munaakomolwanga omubiri gw'ekikuta kyammwe, era kanaabanga akabonero ak'endagaano eri nze nammwe. Anaamalanga ennaku 8 anaakomolwanga mu mmwe. Buli musajja mu mirembe gyammwe gyonna anaazaalirwanga mu nnyumba. Era n'omunnaggwanga yenna gw'anaabaguzanga n'ebintu atali wa ku zadde lyammwe anaazaalirwanga mu nnyumba yo, n'oyo anaagulibwanga n'ebintu byo kibagwanira okumukomolanga, n'endagaano yange eneebanga mu mubiri gwammwe okuba endagaano eteriddiba. N'omusajja atali mukomole atakomolwanga mu mubiri
gw'ekikuta kye obulamu obwo bunazikirizibwanga mu bantu be ng'amenye endagaano yange. Katonda n'agamba Ibulayimu nti Sarayi mukazi wo tokyamuyita erinnya lye Sarayi, naye Saara lye linaabanga erinnya lye. Nange ndimuwa omukisa era nate ndikuwa omwana mu ye, weewaawo ndimuwa omukisa naye aliba nnyina w'amawanga, bakabaka b'abantu baliva mu ye. Ibulayimu n'alyoka avuunama amaaso ge n'aseka, n'ayogera mu mutima gwe nti omwana alizaalirwa oyo eyakamaze emyaka 100 era ne Saara eyakamaze emyaka 9 alizaala. Ibulayimu n'agamba Katonda nti senga Isimayiri anaabanga mulamu mu maaso go. Katonda n'ayogera nti nedda, naye Saara mukazi wo alikuzaalira omwana, naawe olimutuuma erinnya lye Isaaka, nange anywezanga endagaano yange okuba endagaano eteridiba eri ezzadde lye eririddawo. N'ebya Isimayiri nkuwulidde, laba muwadde omukisa era ndimwaza era ndimwongera nnyo, alizaala abakungu 12 era ndimufuula eggwanga eddene, naye endagaano yange naaginywezanga eri Isaaka, Saara gw'alikuzaalira mu biro ebyo ebyateekebwawo mu mwaka ogugenda okujja. N'aleka okwogera naye, Katonda n'alinnya n'ava eri Ibulayimu. Ibulayimu n'atwala Isimayiri omwana we ne bonna abaazaalirwa mu nnyumba ye ne bonna abaagulibwa n'ebintu bye, buli musajja mu bantu ab'omu nnyumba ya Ibulayimu n'abakomolera ku lunaku olwo omubiri gw'ekikuta kyabwe nga Katonda bwe yamugamba. Ibulayimu yali yakamaze emyaka 99 bwe yakomolwa omubiri gw'ekikuta kye, ne Isimayiri omwana we yali yakamaze emyaka 13 bwe yakomolwa omubiri gw'ekikuta kye. Ku lunaku lumu Ibulayimu n'akomolebwa ne Isimayiri omwana we n'abasajja bonna ab'omu nnyumba ye, abo abaazaalirwa mu nnyumba n'abo munnaggwanga yenna be yamuguza n'ebintu ne bakomolwa wamu naye. Olubereberye essula 18. Mukama n'amulabikira awaali emivule gya Mamule bwe yali ng'atudde mu mulyango mu ttuntu. N'ayimusa amaaso ge n'atunula, era laba abasajja 3 nga bayimiridde mu maaso ge. Awo bwe yabalaba n'ava mu mulyango gw'eweema n'adduka mbiro okubasisinkana, n'avuunama n'ayogera nti Mukama wange, obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go, tova wali muddu wo nkwegayiridde. Kale nno baleete otuzzi munaabe ebigere, muwummulire wansi w'omuti, nange n'aleeta akamere musanyuke emitima gyammwe ne mulyoka mugenda, kubanga mutuuse eri omuddu wammwe. Ne boogera nti kola bw'otyo nga bw'oyogedde. Ibulayimu n'ayanguwa n'ayingira mu weema eri Saara n'ayogera nti teekateeka mangu ebigero 3 eby'obutta obugoye ofumbe emmere. Ibulayimu n'adduka mbiro eri ekisibo n'akima ennyana eŋŋonvu ennungi n'agiwa omuddu n'ayanguwa okugifumba. N'addira omuzigo n'amata n'ennyana gy'afumbye n'abiteeka mu maaso gaabwe. N'ayimirira ku mabbali gaabwe wansi w'omuti ne balya. Ne bamugamba nti ali ludda wa Saara mukazi wo? N'ayogera nti laba ali mu weema. N'ayogera nti sirirema kukomawo w'oli ekiseera bwe kiridda, era laba Saara mukazi wo alizaala omwana ow'obulenzi. Saara n'awulira mu mulyango gw'eweema eyali ennyuma we. Ibulayimu ne Saara baali bakaddiye era nga bayitiridde obukadde, so nga Saara takyabeera ng'empisa ey'abakazi bw'eri. Saara n'aseka mu nda ye ng'ayogera nti nga maze okukaddiwa ndisanyuka, era ne mukama wange ng'akaddiye. Mukama n'agamba Ibulayimu nti kiki ekimuseseza Saara, ng'ayogera nti mazima ndizaala omwana nga nkaddiye. Waliwo ekirema Mukama? Mu biro ebyateekebwawo ndikomawo w'oli, ekiseera bwe kiridda ne Saara alizaala omwana ow'obulenzi. Saara n'alyoka yeegaana ng'ayogera nti sisese, kubanga yatya. N'ayogera nti nedda, naye okuseka osese. Abasajja ne bagolokoka okuva eyo ne batunuulira e Sodoma. Ibulayimu n'agenda nabo okubawerekerako. Mukama n'ayogera nti Ibulayimu n'amukisa kyenkola, kubanga Ibulayimu talirema kufuuka ggwanga ddene ery'amaanyi, era amawanga gonna ag'omu nsi galiweerwa omukisa mu ye,
kubanga kyenava mumanya alyoke abalagire abaana be n'ennyumba ye eriddawo okukwatanga ekkubo lya Mukama, okukolanga eby'obutuukirivu n'eby'ensonga. Mukama alyoke alete ku Ibulayimu bye yamwogerako. Mukama n'ayogera nti kubanga okukaaba okw'e Sodoma ne Gomora kunene era kubanga okwonoona kwabwe kwa kitalo, nakka kaakano ndabe nga bakolera ddala ng'okukaaba kwabwe bwe kuli okwatuuka eri nze, era obanga tekyali bwe kityo n'amanya. Abasajja ne bava eyo ne bagenda e Sodoma, naye Ibulayimu ng'akyayimiridde mu maaso ga Mukama. Ibulayimu n'asembera n'ayogera nti olizikiriza abatuukirivu awamu n'ababi? Mpozi mu kibuga mulimu abatuukirivu 5, olizikiriza ekifo n'otosonyiwa ku bw'abatuukirivu 5 abakirimu? Kitalo okole bw'otyo okutta abatuukirivu awamu n'ababi, n'okwenkana abatuukirivu ne benkana n'ababi. Kitalo ekyo omulamuzi w'ensi zonna talikola bya butuukirivu? Mukama n'ayogera nti bwe nalaba mu Sodoma abatuukirivu 5 mwonda mu kibuga, ne ndyoka nsonyiwa ekifo kyonna ku bwabwe. Ibulayimu n'ayogera nti laba nno ngezezza nze okwogera ne Mukama newankubadde nga ndi nfuufu bufuufu n'evvu. Mpozi ku batuukirivu 5 kunaabulako 5, olizikiriza ekibuga kyonna kubanga 5 babulako? N'ayogera nti sirikizikiriza bwe nalabayo 45. N'ayogera naye nate era nti mpozi munalabika 40. N'ayogera nti sirikola bwe ntyo ku 40. N'ayogera nti nkwegayiridde Mukama tasunguwala, naye kanjogere mpozi munalabikamu 3. N'ayogera nti sirikola bwe ntyo bwe nalabayo 3. N'ayogera nti laba nno ngezezza nze okwogera ne Mukama, mpozi munalabikamu 2. N'ayogera nti sirizikiriza ku bwabiri abo. N'ayogera nti nkwegayiridde Mukama tasunguwala, nange kanjogere nate omulundi guno ogumu gwokka, mpozi munalabikamu 10. N'ayogera nti sirikizikiriza ku bw'10 abo. Mukama ne yeegendera. Bwe yamala okwogera ne Ibulayimu, Ibulayimu n'addayo mu kifo kye. Olubereberye essula 19. Ne bamalayika 2 ne batuuka e Sodoma akawungeezi, ne Lutti yali atudde mu mulyango gw'e Sodoma. Lutti n'abalaba, n'agolokoka okubasisinkana, n'avuunama amaaso ge, n'ayogera nti laba nno bakama bange, mwekoloobye mbeegayiridde mu nnyumba ey'omuddu wammwe, musule okukeesa obudde, munaabe ebigere, mukeere enkya okugolokoka mwegendere. Ne boogera nti nedda, naye tunaasula mu lugendo okukeesa obudde. N'abawaliriza nnyo ne beekoloobya ewuwe. Ne bayingira mu nnyumba ye, n'abafumbira embaga, n'ayokya omugaati ogutazimbulukuswa ne balya. Naye nga tebanneebaka, abasajja ab'omu kibuga ab'e Sodoma ne bazingiza ennyumba, abato era n'abakulu, abantu bonna nga bavudde mu bifo byonna. Ne bayita Lutti ne bamugamba nti abasajja bali ludda wa abayingidde ewuwo ekiro kino? Obafulumye gye tuli tubamanye. Lutti n'afuluma gye bali mu mulyango, n'aggalawo oluggi ennyuma we, n'ayogera nti mbeegayiridde baganda bange, temukola bubi obwenkanidde wano. Laba nno nina abaana abawala 2 abatamanyanga musajja, kambafulumye nabo gye muli, mbeegayiridde nammwe mubakole nga bwe kiri ekirungi mu maaso gammwe. Naye abasajja abo temubakola kigambo, kubanga batuuse wansi w'ekisiikirize ekyakasolya kange. Ne boogera nti vaawo, ne boogera nti olusajja luno lwayingira okuba omugenyi, naye kirugwanira okuba omulamuzi. Kaakano tunaakukola ggwe obubi okusinga abo. Ne bamunyigiriza nnyo omusajja ye Lutti, ne basembera okumenya oluggi. Naye abasajja ne bagolola emikono, ne bayingiza Lutti mu nnyumba mwe baali, ne baggalawo oluggi. Ne bazibya amaaso g'abasajja abaali ku luggi, abato era n'abakulu, n'okwekooya ne beekooya nga banoonya oluggi. Abasajja ne bagamba Lutti nti olina nate wano abalala, mukoddomi wo n'abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala, ne bonna b'olina mu kibuga bafulumye mu kifo muno,
kubanga tunaazikiriza ekifo kino, kubanga okukaaba kwabwe kweyongedde nnyo mu maaso ga Mukama, era Mukama yatutumye okukizikiriza. Lutti n'afuluma n'ayogera ne bakoddomi be abaawasa abawala be, n'agamba nti mugolokoke muve mu kifo kino, kubanga Mukama anaazikiriza ekibuga. Naye yaliŋŋanga asaaga eri bakoddomi be. Awo bwe bwakyenkya bamalayika ne bamwanguyiriza Lutti nga boogera nti golokoka otwale mukazi wo n'abaana bo abawala bombi abali wano, oleme okuzikirizibwa mu butali butuukirivu obw'ekibuga. Naye n'alwa. Abasajja ne bamukwata ku mukono gwe ne ku mukono gwa mukazi we ne ku mukono gw'abaana be abawala bombi, Mukama ng'atusaasira. Ne bamuggyamu ne bamuleeta ebweru w'ekibuga. Awo bwe baamala okubaggyiramu ddala, n'ayogera nti dduka oleme okufa, totunula nnyuma wo so tolwa mu lusenyi luno lwonna, ddukira ku lusozi oleme okuzikirizibwa. Lutti n'abagamba nti nedda mukama wange, nkwegayiridde, laba nno omuddu wo alabye ekisa mu maaso go, era ogulumizizza okusaasira kwo kw'ondaze ng'omponya nneme okufa, ne siyinza kuddukira ku lusozi luno akabi kaleme okuntuukako n'enfa. Laba nno ekibuga ekyo kwe kumpi okukiddukiramu, era kye kibuga ekitono. Nkwegayiridde nzirukira omwo, si kitono, n'obulamu bwange buliwona. N'amugamba nti era nkukkiriza ne mu kigambo ekyo obutasuula kibuga ky'oyogeddeko. Yanguwako oddukire omwo, kubanga siyinza kukola kigambo nga tonnatuuka omwo. Erinnya ly'ekibuga kyeryava liyitibwa Zowari. Enjuba yali ng'emaze okuvaayo ku nsi Lutti bwe yatuuka mu Zowari. Mukama n'alyoka atonnyesa ku Sodoma ne Gomora omuliro n'ekibiriiti nga biva mu ggulu, n'asuula ebibuga ebyo n'olusenyi lwonna, n'abo bonna abaatuulanga mu bibuga n'ebyo ebyamera ku ttaka. Naye mukazi we n'atunula ennyuma we ng'amuvaako ennyuma, n'afuuka empagi ey'omunnyo. Ibulayimu n'agolokoka enkya mu makya, n'agenda mu kifo mwe yayimirira mu maaso ga Mukama, n'atunuulira e Sodoma ne Gomora n'eri ensi yonna ey'olusenyi, n'alengera, era laba omukka ogw'ensi ne gunyooka ng'omukka ogw'ekikoomi. Awo Katonda bwe yazikiriza ebibuga eby'omu lusenyi, Katonda n'ajjukira Ibulayimu, n'asindika Lutti ave wakati mu bibuga ebyasuulibwa. Bwe yasuula ebibuga Lutti mwe yali atuula, Lutti n'alinnya n'ava mu Zowari n'atuula ku lusozi n'abaana be abawala bombi. Naye kubanga n'atya okutuula mu Zowari, n'atuula mu mpuku n'abaana be abawala bombi. N'omubereberye n'agamba omuto nti, kitaffe akaddiye, so tewali musajja mu nsi aliyingira gye tuli ng'empisa y'ensi zonna bw'eri. Kale tunywese kitaffe omwenge, naffe tunaasula naye, tukuume ezzadde lya kitaffe. Ne banywesa kitaabwe omwenge ekiro ekyo, n'omubereberye n'ayingira n'asula ne kitaawe, n'atamanya bwe yagalamira newankubadde bwe yagolokoka. Awo ku lunaku olwaddako omubereberye n'agamba omuto nti, laba, ekiro nasuze ne kitange era tumunywesa omwenge, n'ekiro kino naawe n'oyingira n'osula naye, tukuume ezzadde lya kitaffe. Era ne banywesa kitaabwe omwenge, n'ekiro ekyo omuto n'agolokoka n'asula naye, n'atamanya bwe yagalamira newankubadde bwe yagolokoka. Bwe batyo abaana ba Lutti bombi abawala ne baba embuto za kitaabwe. Omubereberye n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya lye Mowaabu. Oyo ye jjajja w'Abamowaabu ne kaakano. Era n'omuto naye n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya lye Benami. Oyo ye jjajja w'abaana ba Amoni ne kaakano. Olubereberye essula ya 20
Ibulayimu n'ava eyo n'atambula okugenda mu nsi ey'obukiika obwa ddyo n'atuula wakati wa Kadesi ne Ssuuli n'abeera mu Gerali. Ibulayimu n'ayogera ku Saala mukazi we nti ye mwannyinaze, ne Abimereki kabaka w'e Gerali n'atuma n'atwala Saala. Naye Katonda n'ajjira Abimereki mu kirooto eky'ekiro n'amugamba nti laba, gwe oli mufubufu olw'omukazi gwe watwala, kubanga alina bba. Era Abimereki yali nga tannamusemberera, n'ayogera nti, Mukama, olitta eggwanga newankubadde nga ttuukirivu? Teyaŋŋamba ye yennyini nti ye mwannyinaze, naye omukazi yennyini n'ayogera nti ye mwannyinaze, nga nina omutima omutuukirivu n'engalo ezitaliiko kabi bwe nakola ekyo. Katonda n'amugamba mu kirooto nti weewaawo manyi nga wakola ekyo ng'olina omutima omutuukirivu, era nange ne nkuziyiza okunnyonoona, kyennava nnema okukuganya okumukwatako. Kale nno zaayo mukazi w'omusajja, kubanga ye nnabbi naye alikusabira. Naawe oliba mulamu, era bw'otomuzzeeyo tegeera nga tolirema kufa gwe n'ababo bonna. Abimereki n'agolokoka enkya mu makya n'ayita abaddu be bonna n'abuulira ebyo byonna mu matu gaabwe. Abasajja ne batya nnyo. Abimereki n'alyoka ayita Ibulayimu n'amugamba nti, onkoze ki? Nange nakwonoona ntya gwe okundeetera nze n'obwakabaka bwange okwonoona okunene? Onkoze ebikolwa ebitagwana kukola. Abimereki n'agamba Ibulayimu nti, walaba kiki ekyakukoze ekyo? Ibulayimu n'ayogera nti, kubanga nalowooza nti mazima okutya Katonda tekuli mu kifo kino, nange balinzita olwa mukazi wange, era naye mazima ye mwannyinaze, omwana wa kitange, naye si mwana wa mmange, n'afuuka mukazi wange. Kale Katonda bwe yantambuzatambuza okuva mu nnyumba ya kitange, ne ndyoka mugamba nti, kino kyekisa ky'ononjolesanga mu buli kifo mwe tunaatuukanga, oyogeranga ku nze nti ye mwannyinaze. Ne Abimereki n'atwala endiga n'ente n'abaddu n'abazaana n'abiwa Ibulayimu, n'amuddiza Saala mukazi we. Abimereki n'ayogera nti, ensi yange eri mu maaso go, tuula gy'onooyagala. N'agamba Saala nti, laba, mpadde mwannyoko ebitundu 100 ebya ffeeza, laba, kyekyokubikka ku maaso gy'oli eri abo bonna abaali naawe, ne mu bigambo byonna ogattiddwa. Ibulayimu n'asaba Katonda n'awonya Abimereki ne mukazi we n'abazaana be ne bazaala abaana, kubanga Mukama yali asibidde ddala embuto zonna ez'omu nnyumba ya Abimereki olwa Saala mukazi wa Ibulayimu.